Ebyo nno ebivudde eruuyo bwe tweyongerayo ng'okulonda kwani anakiikirira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ku kyakubaganyizibwako empawago amannya ga Cecilia Ogwal ne Winkiza gakyali ku mwanjo nnyo kubasuubirwa okutwala ekifo kino. Mukaweefube w'okufuna anakulembera oludda oluvuganya gavumenti bo ababaka abatunuulidde ababaka basatu mu lwokaano luno era ku bano kwe kuli Honorable Winkiza, Honorable Cecilia Ogwal ne Honorable Ibrahim Ssemujunganda. Yo mubaka wa Mityana Municipality Zaake Francis atutegeezezza nti ebibiina bino byanditudde ne bikkaanya kweyoga biraba n'ebisaanizo. Kyandibadde nga begatta wamu nga opposition ne balonda omuntu anaabasanyusa bo nga bo. Ebitebe ebyenjawulo ebiri ku opposition ne bituula ne bifunayo omuntu anasobola okwogera aba opposition bonna abawamu. Yate omubaka w'Ekumi Municipality Ayogib Silas akikatiriza nti Honorable Cecilia Ogwal ye yekka asobola okukulembera oludda oluvuganya gavumenti n'obwerufu. Honorable Cecilia Ogwal would do, looking at the experience she has as a member of parliament, the steady progress she has had in the parliament, and the way she presents herself on the floor of parliament. I think that is very important. Mukwawukanako kwono Honorable Katolu Bwama akikatiriza nga Honorable Cecilia Ogwal bwakuze era ensonga zino yandizivuddemu n'azirekera emisaayi emito. Honorable Cecilia Ogwal situwa nti yalondeddwa naye n'alibadde musaba n'amagezi n'abuwombeefu bungi yali tulese generation yone yali gireseeko Cecilia Ogwal abadde muno mu parliament emyaka n'emyaka. Cecilia Ogwal yaleseeko ku generation eno empya nayo n'ebifuna ku representation. Yate Honorable Bernard Tinkasimire obukulembeze buno abwagalizza abakyala ababiri okuli Honorable Winifred Chiza ne Honorable Cecilia Ogwal. Ku opposition wali abakyala babiri nabo mbalaba bali mature enough. Omu ye mukyala Winkiza o ave ekasese then ne Cecilia Ogwal. Okubaganya empawa kwani anakulira oludda oluvuganya gavumenti kukyagenda mu maaso era ababaka amaaso bagasimbye ku bantu basatu omuli Honorable Winkiza, Honorable Cecilia Ogwal ne Honorable Ibrahim Ssemujunganda. Yadde nga ababaka abamu bagamba nti Honorable Cecilia yandirekedde abakyali abato nabo okufuga. Kura Kingdom TV, Samla Hanifa amalindirire.